ku Bukedde TV1 nga kawagi kwaniriza ku Bukedde TV ekiro kya leero tubeera mu kabiikano bannaffe aba Zion Estates be bakakutuusaako bakola ki balina poloti ku buli luguudo oluyingira mu Kampala balina ettaka ku buli luguudo ate era bakola batya gwenda alina ssente ntono bakuwa poloti ku kibanja mpola genda awo ekibuyaawo ng'awaawo ku Ntebe Road okuliraana office za water we wali office zaabwe ku buli nkola yonna oyagala poloti osobola n'okuzimba nga ssente zaabwe tonnabazimalayo ku kibanja mpola n'ogenda ng'osasula kale n'ogendayo mu bannaffe abo aba Zion Estates. Nze Terakaya programu akabinkano sawa 5 okutuuka ku sawa 6 olwaleero ndi ne kansala Godfrey Asimwe twagala tutunuulire Kampala ono atambudde atya. Kampala atambudde omutali road mayor yatambulako nga mulimu road mayor. Kampala n'atambula nga temuli mu road bano mbo be balemesa road mayor era mwe abakukkulumira nnyo alaga nti mwe mwamulemesa omugaati mwamuzaayo ali kalo soko babuuzeeko mwena batulaba namwe batuwuliriza twansuubira waliwo bamuzibe batasobola kulaba naye nga bawuliriza Bukedde TV balamusizza bannalubaga b'enkiikira ku KCCA Lubaga North Emirukeena Gwerubya Mpangalira Kasubi n'akwenda Mirembe Bakulimba balamusizza era njala kwebaza ssebo okunkyaza nate mu programu yaffe ne yakabinkano yakwebaza ne management ya Bukedde TV mwebale kutwagala mwebale kunjagala nange wanti olwale mundeese wano ne bulijjo mbadde nzija ne ku radio tubeerako tusobole okubaganya ebirowoozo ku lwanga lyaffe namwe abali abalina bwe mukoze mwebale kukola Uganda yeetaaga abakozi tugizimbe abafiiriddwa mbasaasidde nnyo kitalo abafunye ebirungi nsanyukira wamu nammwe n'olwekyo temukyusa kalimi tesumagira tunuulira TV eno olabe bye tugenda okuteesaako naddala ebikwatagana n'ekibuga kyaffe Kampala ekibuga ekikulu eky'eggwanga gavumenti eyawakati kiyeddiza okuyita mu ssemateeka nga ffe abaliyo tukikulembera kwa gavumenti eyawakati ng'etteeka bwe liruŋŋamye. Weewaawo neebaza mwena abali naffe nsaasira mukwano gwaffe Kigoye ow'Akatende Arambe afunye akabenje nkyaleero ali mulago baŋŋambye embeera ye si nnungi katumusabire abamanyi muganda waffe Kigoye. Omulabirizi ow'Emityana omulabirizi Dr. Stephen Kazemba webalire ddala ayagala nnyo programu eno. Njagala tutunulire ekibuga Kampala. Ekibuga Kampala kitambudde emyaka kati gigenda kuwera 5 nga mwe muli muweereza naye ng'ebintu waliwo abantu we balowooza nti kino kyandibadde kisukkawo we kiri naye olw'okubanga ekibuga tekiriimu road mayor oba mayor kitambulira ku ba councillors nga ab'ebyobufuzi ne kitambulira ne ku executive director nga atali mulonde mu byabufuzi nti waliwo wakati ebibulamu nga byalina okubaamu omuluŋŋamya ow'ebyobufuzi aluŋŋamya ba councillors so nga ate asobola n'okucekinga ku executive director mu bya accountability naye mbu mwalemesa tetwalemesa era ndowooza ebikoleddwa mu Kampala singa twasigalanga bwe twali oba oliawo tebyandikoleddwa twandebe tukyalina abantu abalya mu Owino twandebe tulina abantu abagenda ewa Kisekka ng'abantu bakyafuirwa tiya gas oba oliawo n'abapoliisi abalala bakyafa nga bwe mwamanya awali okwekalakaasa okwali omupoliisi n'afa nga bamukubye obuyinja olw'okuba waliwo abaali baagala okwekalakaasa mu kibuga wano okulemesa enkulaakulana y'ekibuga. Era njala okutegeeza bannakampala ti road mayor tetwamuggyaamu mu mutima mubi. Omanyi waliwo omuntu gwe wandiise nti Asiimwe Godfrey gw'omanyi ng'omuntu ate ne bawo kansala Asiimwe nga bw'omuyita kansala kiba kitegeeza alina office mwatula n'obuvunaanyizibwa bw'alina era alina ebintu ebimukakatako by'alina okukola ne batalina kukola olwa office emukwasiddwa. Omuloode waffe Ssaalongo Erias Lukago oba oliawo yeerabira nti bwe yayingira mu office eyo ng'omuloode asoose mu byafaayo bya Uganda okuba road mayor w'ekibuga ekikulu ne yeerabira obuvunaanyizibwa bw'alina okukola ng'ali mu office eyo oba oliawo n'etteeka lye bayisa ng'ali mu parliament ne yeerabira nti waliwo bakansalazi abasobola okulitaputa ne balaba nti bw'oba tokoze kino waliwo akawaayiro akagamba nti road mayor asobola okugibwa mu office n'ogoberera emitendera gyonna nga balina okugobererwa paka lumukiggusa. N'olwekyo road mayor tetwamugoba lwakuba nti twali tetumwagala
si ba NRM tebiri mu ddiini kubanga abateeka omukono ku roadmap okuva mu office mulimu abasiraamu nga ye, mulimu abaganda nga ye, mulimu opposition nga ye, mulimu n'aba NRM, mwalimu ne ba independence. Nolwekyo ekintu kino tekyaliko okugamba nti kobaane ly'aba NRM, kobaane ly'abalokole, obali abasiraamu nedda. Era ebikoleddwa twagala okwebaza tiimu ya technical ku City Hall naffe abaliyo ba road councillors okusobola okuba ntusobodde okukwatagana mu biseera wadde road mayor ataliiwo okuba nga waliwo ebikoleddwa. Councillors mwe banga ba councillors mubadde mukola ki? Kubanga tetuwuliddeeyoko meeting etudde oba lukiiko lutudde lwa bakansala nti lwatudde ne lukubirizibwa gundi. Really njagala onyambeko mulina kye mukoze? Ebimu ebizibu ku bye tulina era ebimu ebyalaga nti road mayor yalimu obugayaavu kwe kuba nti twayisa deputy we era minutes we ziri wadde tezasayiningibwa ebiteeso bye twayisa ne tugamba nti Sulaiman Kidane erinnya lye yaleeta nti abeera omumyuka wa road mayor era etteeka likirya road mayor bw'aba tali mu office yakola emirimu oba bw'aba ali mu office yamuyambako okukola emirimu. Era singa road mayor tali mu office nga deputy yaleka amusayiningidde singa enkiiko ez'ogamba singa oziwulira naye neekera bannamawulire mwagala nnyo ebintu ndowooza ebisasamaza bwe tuba nga tuli etutudde munnamalayinza obutakifaako road mayor ekisooka Lukwago taliiyo abamu baali banyumirwa nnyo ng'akuba emmeeza ng'asaba accountability executive director ebyo ndowooza byali banyumira naye nga accountability gy'obadde oyogerako road mayor etteeka likirya nti accountability ba director bazikolera mu bukiiko bwe tuyita working tuzita standing committees mu tteeka. Buli standing committee ebeera ne chairperson waayo ne bammemba era buli standing committee eyina ka directorate gyebanga erondoola ngeri gyekolamu emirimu era buli myezi 3 ze tuyita quarter reports director alina okureportinga mu kakiiko akakalondoola directorate ye. Kakati ekyo road mayor kyeyagaana okukkiriza baka-chairpersons n'obukiiko bayimirire mu authority muli bawe report zaabwe batuwe na accountability zabafunye performance reports okuva mu directorates ez'enjawulo naye ng'ayagala kubeera oli abamawulire mulabe ng'akuba emmeeza ng'asaba accountability mu authority meeting yandibadde yita mu committees ez'enjawulo. N'olwekyo gambe badde tutulaba nga tukola minister aweebwa obuyinza mu tteeka lya KCCA okulagira authority okukola ebyandibadde ekola singa alaba nga tebikoleddwa. Era etteeka ligamba mu section y'e79 nti minister bw'alagira authority tukola bukozi era minister yakozesa obuyinza bwe nga standing committees esobola kulondebwa nga road mayor tatuuzizza authority meeting ate nga minister olukiiko lwokka lwakkirizibwa okukubiriza lwe lukiiko lujjamu road mayor obwesige mu mateeka ezisigadde authority meeting minister sasobola kuzituuza. Ekitegeeza n'agamba nti mu kifo kya standing committees kwaba kansala balonde era bakiikirira abantu tekitegeeza nti road mayor bw'abeerayo yekka yakiikirira abantu kyova olaba bamuweerezako ttiimu y'abakansalaazi asatu twali asatu ogattako nabali abana ne tubeera 3 ne bagamba nedda bano bakansala ddoboozi ly'abantu kabakole mu working groups era n'awandiika ebbaluwa n'alagira wabeere obukiiko obusobola okulondoola bano nga bakola emirimu era tutuula n'olwaleero mbadde mu Treasury Services Working Group meeting director najja ne batuwa performance report yaabwe eya kwota esooka ya financial year ne tugifuna ne nvayo nengenda mu internal audit siri member n'enzikirirwa okubeerayo nabo nga babawaate babadde bawa 4th quarter ya financial year yaggwako nga babuulira sente ezo nga bwe zaatambula. So tuli tutuula ne tumanya ebigenda mu maaso ne tubuuza n'ebibuuzo input yaffe n'ebeera mbu ebimala ne bigenda ewa minister n'amala okubyekenneenya then technical staff n'ekola emirimu gyayo. Njagala mbuuza ekibuuzo ekiteetaaga ye oba nedda nti ebbanga lino lyonna Kampala alina waatuuse oba waatuuse si we yandibadde atuuse olwaleero? Kampala alina waatuuse singa twalina road mayor nga si wantataddewo ntalo wakati we ne bannabafuzi abalonde technical staff obola twandibadde tugenze wala nnyo n'okusinga bwe tuli naye nga waliwo ebikoleddwa nga bw'ogamba nti nina amannyo 5 sigalina mu kamwa n'ennyama nsobola ogirya naye sipiidi kw'ogiriira olw'okuba waliwo eddibu oyinza obutagirya ng'oli alina amannyo gonna kubanga baaterawo kifo kya road mayor mu tteeka eryo road mayor naye yalina obuvunaanyizibwa yalina okukola singa aba agoberedde emirimu gy'alina okukola n'agikola bulungi ng'akwatagana ne bakansalazi nga tukwatagana ne technical staff ne tubiridinga teamwork okuzimba Kampala n'okumutransforming oba okumukyusa twandibadde oba oli atuli wala nnyo naye naziri entalo emyaka ebyo gye twasooka gyali kumpi bbule
yatufa kumpi bwerere ntalo kusika muguwa ne mali miezi mukaga temutudde working groups standing committees tebatuwadde report naye bamemba batuula bafuna reports naye tebalina mukisa road mayor taguba wadde kubanga batuwa reports zino ba directors babalese naye nga so far so good kubanga njalo okutegeeza nti KCCA World Bank wali kibayita credit rating omwaka ogwedde bat rating okuba nti we are the best government institution mu bintu bya accountability ngere sente zesasanyizwamu era ekirabo ekyo gye tuli obo kyagadde nga munnamawulire ojja kujja mu kesi bajja kikulaga kye twafuna ng'ekitongole kya government ekikoze obulungi embalirira era last financial year auditor general yafulumya report yateekako kibayita unqualified opinion kugamba nti bwe ntebedde mu bitabo byammwe n'ensaasanya yammwe y'ensimbi ndaba ddala ate nga muli wala ebyo byonna biri recorded biri mu bitabo kyovola ne sente za kidipo basooka abamu ne babiteekamu ebyobufuzi road mayor nga taliyo tuyinza tutya okumanya nti waliwo accountability sente zino bagenda accountingira batya nga tewaliyo political head naye finally bakitegeera sente za kidipo tu ne baziyisa ne budget yaffe ne bagiyisa bulungi nnyo era emirimu gitambula. Nina ekintu concern nti mumenya oba muzimba bwe muzimbulula kati nkikuteekako nga KCCA mwe muli bakiise ekyokulabirako ebitaala ebize biteekebwa ku nguudo ate ogenda okulaba bawanulayo ebirala bateekayo ebirala naye zonna sente zaffe zamwe wa musolo mwe nga bakansalars mulinamu input okucekinga ebintu bwe bityo nti yes bwe kiba kyaka kyemugenda okuteekawo kinaayaka bbulu lwaki temuleseewo ekibaddewo. Ebintu bwe bityo bibeerawo oluusi era olwaleero mu treasury working group yange ne waliwo ensonga gyendeese okugeza ku roundabout ya Fairway Hotel twali twaziteeka bulungi ebimuli ne tusimbawo pasipalamu bye bimu ku bifo bye tubadde twenyumirizaamu bwe tuba twogera mu okulungiya Kampala n'okumufuula owa kiragala ng'eyo sport tuyinza butagyogerako era ne mbagamba nti watu we twogerera bayiikuddewo baliwo pipe ze bayisaamu greening yonna twamugyewo n'ebimuli bivuddewo ate nga babaddewo aba-maintaining ekifo ekyo bokirabirira nga nabo bafuna ssente ne mbagamba ekyo kiraga ki waliwo poor planning eriwo era ne mbajjukiza oluguudo lwa Jinja Road twasooka ne tulukola wakati awo ne tuteekawo emiti bulungi nnyo ne baleka bulungi ate bwe twamala ne tubimenyawo tulina okugaziya oluguudo nzijjukira emiti egyo emikulu gye mwaleeta egyo tuufu nnyo kakati ekyo twagala okufuna report batusuubiza okumpa report ku Fairway roundabout eyo ne bagamba naye waliwo ebintu ebibadde birina okukolebwa ate n'ekirala sente ze twateekamu tezaali nnyingi nnyo ne mugamba toyinza kuŋŋamba nti tezaali nnyingi ng'ate tulaba omuddo ogwo gwaliwo n'ebimuli engeri gyabiri designed naye nga twabeerako n'abantu be tulaba balina okulabirira nga walungi tosobola kuŋŋamba nti sente ze twateekamu ntono nnyo era ezo sente singa twalekawo pasipalamu yeka ntutateekawo bimuli nga tumanyi waliwo ekigenda okujja mu maaso ekigenda okuyita kyandibadde beta era banga nsuubiza bajja kumpa lipo naye ebitaala ebimu byolaba nga bajjayo kisinziira ku muntu gwe twa contract otuwa amataala singa tukizuula nti amataala agatuweereddwa gali poor quality tugamugamba amataala gajje kwati nkaba Kanjagala road twafunamu nti amataala ago ge baatuwa agasola company gye twawa balabika quality gye baatuwa si twali twagala era ne babasaba obutaala obwo obubi babujemba tuteremu amataala getusuubira getwandibadde tufuna olwekiva mu kuba nti we mwawa company gye mwawa okukola omulimu mukizuula nti si gwe mulungi kubanga we mubasasula waliwo sente ze mulekayo ne bwe baluguudo waliwo period gye balekawo ng'oluguudo luwedde ne bagamba katulinde tulabe singa tukizuula mu bbanga bweritinga biwakolaga dibenga lye sente ezo ate zetukozesa okuddaabiriza oba okuterezebwa bikyamye. Kansala concern gy'olina gye tulina nga bannakibuga bannayuganda nti olwaleero bw'otandika okuggyawo ebimuli Jinja Road ono baamukola ne muteekawo emiti emikulu gyali mu bipiira njijjukira bulungi nnyo n'ebimuli n'awalala wangi wakoleddwa naye ng'ate oluvannyuma lw'emyezi 3 waddamu ne wamenyebwa enguudo ne zikolebwa ne ziddamu ne zitemebwa ekitongole kya planning kikola mulimu ki bwe tubanga oli akuwa ensonga ennafu nti tubadde tetwasaasanya sente nyingi nazo sente zivudde mu ggwanika ly'ekitongole basuubiza okutuleetera comprehensive report ku nsonga eyo kubanga bacherenze nezo ninga ne bakanotinga ne bagamba eno ekyoyogera kirimu naye tujja kwongera okubaleeta report ekola ki kansala kyolina okukola technical person zibano abali technical ebintu byolaba nawe byennyini n'abantu bibalaba byolina okubabuuza baku accountable bakwena ensonga lwaki ziba tezimatiza nogamba ku mukateekeko tetuli satisfied n'ensonga ezo bwe kibeera mu record otajja ne babazza okukebera ebitabo bagamba even the councillors abakiikira abantu
kino ekintu kyabakwatako so asobola okukikweringa mu lipooti ebimu ku ebibuuzo ebiri mu kibuga ng'oggyeko okuteekateeka ebifo eby'obusuubuzi abantu gye balina okusuubulira waliwo ensonga y'amasomero ettaka ery'amasomero waliwo ensonga ey'ebisaawe olwaleero mu Kampala kumpi buli ssomero likolera mu kutiisibwa gw'ova mu Lubaga nakyekoledde omanyi kyeriko n'okutuusa olwaleero KCCA ekyalemereddwa okufunira ab'akatale k'e Kasubi we banaakolera naye ab'essomero bali mu kutiisibwatiisibwa mugenda temugenda amasomero mangi ekyagwa ku Nnaabagereka n'okutuusa olwaleero KCCA tennavaayo na nsonga nnambulukufu oba ntegeka ey'amasomero ennambulukufu simanyi oba olinawo gwe gy'omanyiiko. Ensonga eyo tubadde nze ne musajja musomesa ekikwatagana n'essomero kiba kinkwatako nnyo kuba kiri mu professional nakyekoledde bannaffe bannannyiniwo baagenda mu kooti byalimu okuwoza waliwo ettiimu yawangula naye abaawangula kinategeddeko bakkiriza okutunda awo nga kitegeeza essomero liyinza okuvaawo ne tuteekawo akatale k'e Kasubi ke tuwogerako road mayor nga tukyatambula bulungi naye mu office twagendako e Kasubi ne tukuba olukuŋŋaana nga twebuuza ku nsonga yemu y'akatale ako naye amaloboozi ge twafuna agasinga abali mu katale baatugamba nti akatale ako ke bakoleramu bwe bajja ssente ezirabirira abaana essomero okubeerawo nga maama ne taata tebalina bwe bakolera kiyinza obutayamba ne bagamba ffe tusazeewo tukkiriziganya essomero libanga livaawo akatale kazimbibwawo tetulinako buzibu kuba tulina Kasubi Church of Uganda nalyo ya UPE abaana abalyasomero bayinza okugenda e Kasubi Church of Uganda tulina Uganda Orthodox Primary School enamuŋoona nalyo ya UPE abalala bayinza okusomerako awo kati ze views twafunamu naye lwakuba nti ate oluvannyuma ebintu ebyo tunaba kubiggusa ne biba nga twafunamu confusion efaanana bwetu naye nga ekizibu ekiriwo era kya kuba na land titles era ekintu ekyo twakiyisa nti sente eziba zirabiseewo tusobole okulaba nti buli awali amasomero ga KCC gwalinamu omukono tusobole okufuna ebyapa ebyo tuba kyetaaga kufuna sente tukwate sente tufune ebyapa ebyo amasomero gabeere ku ttaka nga tulinako obwannannyini bw'enkomerero. Nzikiriza tusooke tuwummulemu atulaba ku Bukedde TV tuli mu programu yaffe akabbinkano ne bannaffe aba Zion Estates tugenda kuwummulamu tukomewo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Okyali mu kabbinkano nga